kurigiriraho abaturage bemberwe cya person w'ecyaro Richard Sembatya bagira ngo amakuru go kufa k'omugenzi gabashangire mu Misiri ya person ashamurira ngo banyuma yo kutunga amakuru aga aterere polisi nuko kwika hamwanya tuba tumaze kuvaye tujabwe tuti ndo kuri simu nakizo kwa sekitari wange nga yabula yamisi buka master chichi tatu watekede bidiyene tubasa muteba musi asinga ndo munyumba nga bamutide nemukati okambye chi bamusi tambuzi misinde nga tujja katutuka wano sanze abantu nga bamaze okungana wano banji azirika nanzinge nanzija mu bigwe bendadde ngenzo koleramu nkoma wange wawa nkoma tuka wano Orumasi rabu yamaze kumukubira simu nanga kangenene ku police reporting ngira mukati yangu amangu nagenda ku police na reporting bigambo bye Richard Sembatya yanangiriza abaturage ukwetantara kurara mu maju bonka bukubetse n'ekitamagara gabo mukabi tuvumiriye ekintu ekitutuso mu nyumba era nange sikyagala era sikisembera ddala kikyamu bakusinga ddala inamu omuntu mu nyumba kisuwali badde okuyambibwako n'enyumba abaddaji beera mu bwomu nzekisikiriza nakyo okubeera mu nyumba obwomu abaturage batari bamwe na bamwe abagambaho n'omushaki wetu bagamba mugenzi nkobero uri mutahi murungi abadde muntu nnyo ng'omuntu ekiti ky'oli mu kyatutwaliramu ng'ate atambulira ku mazima sokaadi musajja mumufumu nga yiwa amazima nabwenkanya nga talina bwekonna ku mazima era nabuzibunnananyo tugenna masito era tumusaliddwa nnyo ngaweereza naye abadde yafuna omulimu mupowesa nze naali tunuulidde nti abapowesa bano nabo basaana ne babaako okunoonyereza okw'enjawulo polisi bwe beekola okunoonyerezaako kubeera briefcase eraga ebiwandiiko bya powesa muringo nigwo gumwe abaturage aba nibagira ngu hariho n'ebintu ebyabatemu babiri bibiraha mugenzi kunkana bwanyuma babinaga omu musiri oguri haihi nahi bamwitiire bayinza okuba nga bamulimya akagere nga balowooza nti alina ssente z'ebibiina bya powesa tumanya tusaba poliisi ekola okunoonyereza okumala bazuule ani yakoze ekintu ekyo abadde ayina baliwo nebiina bino byowulya bya powesa yabadde abalaba n'ebitabo byabapowesa nakati olwaliro abadde alina gyagenda okubala nga bamulinze n'omulinda kyagenda okuba ebintu byembadde ndaba okusinga byadde abeeramu simulabanga mu byabufuzi simulabangako mu byanfuna ntoba biki Joseph Ndaura uri murumuna w'umugenzi yasima abaturage abo kubashagika umbwire nkobu ati nuko kushaba polisi okora okucondoza okuri kumara okumanya abazigu aho barigere bonna bakoze kino ekigendererwa kyabwe Mukama Katonda yakimanyi ono muto wange lwaki atuuse ku ekyo tetusobola kiteebereza nensaba tubeere bakakkamu bakama baffe mu nsonga ezo bakole okunoonyereza ebyo bikiri aho Aneti Nambarirwa ori kansara habwa town council ya Kinoni najumirira ekikorwa eki tufunye ekikangabwa ky'amaanyi bwe tufunye amawulire ag'okufa kwe nga yattiddwa mu nju mu nfa ey'obukambwe nvumirira ekikolwa ekyo n'abamusse nti kibi nnyo ebiseera ebisinga butaagala kukola kyekireeta ekyo lusi tuteebereza nti oba yabadde alina gy'ava mu bibiina bya powesa okugabanya ssente ng'ezo oba omutemu n'aba nga ajjidde ku ekyo aho omushaki waitu akolera amakuru aga polisi okuruga omuri Kinoni ebere yahikira aha mwanya etyo nikwo kutwara omubiri gw'omugenzi aha irwariro rikuru erya Masaka okubaasa kugukyebera gacha kwa Bashir Karema habwa tayari Wisdom Rwengo.